Obunkenke bweyongeredde ddala ku Paalamenti olunaku olwaleero oluvannyuma lwa Mwami Museveni okuyisa biliyoni 55 era nga zino zigenda kuweebwa ababaka buli omu miliyoni 10 basobole okuba nga bamuyisaawo nga independent mu Paalamenti era bino biguliriddwa okulaba nga Mwami Museveni addamu okufuga eggwanga lino emyaka emirala 5 nga taakakaalukanye nagenda mu kalulu. Baganda bange, mikwano gyange, bwe tuteekwateko ne tuyimirira wamu ne tugamba nti nedda kimala tugenda mu mbeera enzibu nnyo era embeera eyinza otukalubira. Twongera bajjukiza n'okubategeeza nti mu kaseera kano nga tutunuulidde tukoze tutya Uganda ffe etambudde tutya bannakyemalira bo ne nakyemalira ye agenze mu maaso n'okulaba nga ayagala okuteekawo embeera ey'okubba ssente z'Abannayuganda okulaba nga atuggyako obugundi. Baganda bange, mikwano gyange, baganda bange, mikwano gyange, ffenna ebigenda mu maaso tubirabe era tubitunuza amaaso tumanye nti buli wamu we tugenda bano abasajja baagala kwezibikawo, baagala kwefutazaawo. Kakati ki ekibateesezza poliisi n'amagye ku Paalamenti okulemesa ebigenda mu maaso mu ggwanga? Neetwongera bajjukiza nti buli kimu kirina lugendo olutandika ate n'olukomekkereza. Ogamba otya mwana wa maama? Nja kusaba n'obwombeefu bw'ekitalo nkwatira mu katambi kano. Tulina ennaku naye ate munnange ffe tulina okweyozaako ennaku. Olunaku olwaleero embizzi ezituula mu kiyumba ky'embizzi gwe kyoyita Paalamenti, embizzi gwe zooyita ababaka zaayongedde okufukulafukula. Zino ziraga nti njala nnyo era neetegefu n'okudda ku byana byazo bizirye olw'okuba njala. Naye ng'embizzi zino buli kimu kizifuna, buli kimu zikifuna. Nkugambye buli kimu zikifuna. Embizzi zino tuzirabirira okuviira ddala ku lugoye lwe zambala. Embizzi zino tuziriisa, embizzi zino tuzinywesa, embizzi zino tuzitambuza ku ssente yaffe ey'omuwi w'omusolo. Embizzi zino tuzijjanjaba, situkoma kuzijjanjaba wabula ne famire zaazo okwo nga kwe twongereza n'abakozi nga 2 ku 3. Naye olwaleero embizzi zino zitusasula ki? Bwe zituula mu kiyumba kyazo ekyo kyoyita gwe Paalamenti y'eggwanga, zitandika kwefaako zokka na zokka, ziva ku mbuto zaazo. Ekintu ne bwe kijja nga kigenda kunyigiriza ono omuntu wa wansi alabirira embizzi zino, in fact mukama waazo zigamba mutuwaayo mmeka, bwe muba mutookyayo ffe tewali buzibu katuyise. Buli kasasiro ziyisa azironga zibagenda zitemerayo akasente. Naawe nkomawo eri ggwe munnayuganda omulonzi. Paalamenti y'eggwanga eyo esingamu babaka ba NRM bali mu 347. Naye njagala tutunuulira ebitundu gye basinga okufubutuka. Olwaleero mu Western Uganda gye baagala okulaga nti walungi nnyo, bino byolaba ku katambi ako biri mu Western Uganda. Enguudo mbi, amasomero teri, amalwaliro teri. Teeberezaamu mu mulembe guno ogwa 21st century. Gavumenti yakatufugira emyaka 4 naye tewali n'ambulensi. Omuntu alwala ne bamuteeka ku kiti, ne bamuteeka ku miti, ne bakola emiti bwe giti, ne bamwebasaako, abantu 2 ne basitula mu maaso, abalala 2 ne basitula emabega, ne batwala mu ddwaliro. Naye nga n'enguudo ze bayitamu mbi nzibu. Enkuba weetonnya tosobola na kusala. Naye eddwaliro ki gye batwala omulwadde? Bino ebintu biri wano waffe waka. Akakatambi kolaba kali mu Lubanda, neighboring ya Kisolo ne Rukunjiri. Mu Western Uganda efubutuka ba minister embuto beziri mu mannyo, efubutuka bannamagye abali ku lanka eza waggulu, ewafubutuka ba DPC. Ninjagala otunuulire gwe omuntu bw'ofaanana. Olwaleero ababaka beewadde miliyoni 10 nga bazikimakira mu ttumbi, naye kuviira ddala ku sipiika ne deputy speaker beewakanye.
nga batannakwata ku ssente naye nga nemabegako era bazze nga beewakana kuviira ddala mu 2.5 ku term limit bazze beewakana tetunafuna sente naye nga ssente zayise mu 2011 ne bakola ekintu kyekimu mu 2017 ne bakola ekintu kyekimu mu 2022 ne bakola ekintu kyekimu ne leero bakoze ekintu kyekimu naye nga beewakana naye finally ssente nga zitambudde. Olwayo njagala okubuuza paalamenti y'eggwanga etuula kiro era weeba etudde ekiro ng'erinawo emergency ababaka balina kujja nga beebikkiridde biwuulu balina kujja nga bambadde ebitategeerekeka balina kujja na bisawo mu ngalo kiki kye baba bagenda okuteesaako ekiro ekyo ng'emisana paalamenti ebeera nkalu naye ekiro ssebo bajjudde era bagenda kuba bagamba munne twabaddewo ne emergency kyova olaba twatuula kiro ekyo naye nga bagenze kugabagana mu nyago bwe tudda wano ne tugamba ku babaka bammwe ne tugamba ku bakulembeze bammwe olw'okuba basiisiitidde mu Buganda wano abandi badde basimba Nakakongo ne bagamba munnaaye naffe abaliwo abatono b'opposition katusigale ku mulamwa tuwulire bannayuganda ekyokukola emmundu tugiteeke kuba n'ababaka ba NRM bo abaliwo obuvugibwa niina abaffe ogenda okubalaba abali wano bemuyitamu abalimu ensa Basumani basaalirwa Babudu Katuntu Mathias Mpuuga Basegona akali amaggwa Basemujunganda bonna bewandirabye nti balimu ensa bandiyimiridde ekisooka baludde mu paalamenti bafunye ku kasente akawera buli kimu kyonna bakikoze balina amasomero naye omululu gukyabafuukidde omululu abantu bano tugenda kubakolera kiggwe munnayuganda ndi wano okutegeeza omuzungu Samuel Leeds yagenda ejjinja n'azimba waadi y'eddwaliro ku biliyoni egi waadi emu Kawempe National Referral gavumenti etugamba yagisaasaanyizako biliyoni 43 olwaleero ababaka bafubutuseewo ne biliyoni 55 njagala okwate biliyoni 55 ozikubiseemu biliyoni emu Samuel Leeds gye yakozesa okuzimba waadi y'eddwaliro olabye twandibadde ne waadi mmeka mu disitulikiti yo wandibaddemu ne waadi mmeka naye ssente ezo zigenze eddwaliro ligenze mulago yokka baakulaze nti bagiwadde biliyoni 17 zigulire bannayuganda eddagala bonna munayo oliawo omaamidde magi olw'okuba akasente omubaka akajjeyo essaawa zino agenda kaleeta mu constituency akugulira akasabbuuni akugulira akasukaali akugulira omunnyo akuweeyo 15,000 ogende mu box wali olonde olw'okuba bakwaddeyo 15,000 naye alwana olwaliro atwale miliyoni 10 zino kubanga amanyiza ezimuzza mu paalamenti naawe osiisidde omutwe bakuleetedde paketi y'omunnyo bakuleetedde kilo ya sukaali naye bakutwalidde Kiruddu namba bakutwalidde Mulago namba Lubowa Specialized Hospital nibayo ne bagamba nti ssente bazibbye ezibadde zigendo zimba eddwaliro ezikola ku ddwaliro ssente ezo bazibbye n'osigala ng'okanudde amaaso bwoti era ng'oli mumativu nnyo ng'ogamba bannuwa mutwe abo tebamanyi tebalina magezi tebategeera mutuviire ku babaka baffe mutuviire ku bakulembeze kankubuulireyo naawe eddereeva avuga omubaka ng'omutwalo okukima omunyago njagala okimanyi essomero omwana wo lyasomeramu si lye ly'omubaka lyasomeramu eddwaliro bagenda okujjanjabira omubaka si we bamujjanjabira bajja mujjanjabira Aga Khan mmwe mutazuukuke ne twambalagana n'abasajja bano zino biliyoni zizigenze mu babaka zino biliyoni zizigenze mu bakansala zino biliyoni zizigenze mu bayimbi naye nga ffe tweyaguza nkuta enguudo mbi nzibu amalwaliro gali bubi ebyenjigiriza biri bubi guno omulimu gwaffe nze naawe it's high time ozuukuke gwankanulira amaaso gwe omanye ekyokukola tubeeko nekyetukola tutaase eggwanga. Is yet again in the limelight for reasons perceived to be terribly wrong in the public domain. The latest scandal pains the legislators, especially the members of the ruling NRM, for reportedly receiving 100 million shillings each in a fresh cash bonanza offered by the government. There are 556 legislators in the current parliament. 342 of them are NRM members. This alone will take 34.2 billion shillings.
So, what can this money do? Simply put, 34.2 billion shillings is enough to pay at least 57,000 primary school teachers employed by the government for a month. This number is nearly half the total number of state-employed primary school teachers in the country, which stands at about 137,000. Also, as of June 2024, Uganda's public debt reached 94.8 trillion shillings, meaning each Ugandan is effectively indebted to the tune of approximately 2.3 million shillings. Imagine how many Ugandans would be debt-free had this money gone into repayment of debts. The government allocated 100 million shillings per parish annually for the Parish Development Model, PDM, with each beneficiary expected to receive 1 million shillings to support income-generating activities. This means that each MP is taking PDM money meant for an entire parish. Reports indicate that this money is a reward to members of parliament for passing the Coffee Amendment Bill of 2024. A bill for an act titled the National Coffee Amendment Act 2024. Bill, the title is settled and the bill has been passed. As well as an attempt to persuade them to vote in favour of the proposed UPDF Amendment Act that could see military courts regain extreme power to try civilians, even after the Supreme Court rendered the General Court-Martial illegitimate. Although government has dismissed reports of MPs receiving 100 million shillings each, similar scenarios have happened in the recent past. It has become a habit, it has become some kind of entitlement for members of parliament. And the unfortunate bit is that it has become formalized because this is money that is planned, appropriated, and misused in such a way. And in most cases, this is coming out through supplementaries and classified expenditures. The priorities of politicians in this country are completely different with the public good and the citizens of this country. So whether we have floods in Kampala, you suffer alone. Whether you go to the cancer ward in Murago and there are no medicines, you suffer alone. Why? So in terms of saying that MPs are there for us, that is out. They are there for themselves. Now we know it. The development comes at a time major external donors have ended their operations in the country. When you look at public health facilities, you see that the staffing is like at 37 for regional referral hospitals. It is 47%. And then you do not have money for medical interns, but you have money to give MPs. Ultimately, the taxpayers are directly affected when money in the national treasury is misappropriated to benefit a few individuals. The civil society organizations argue that whereas it is complex to turn around this culture that has bred over the years, the ordinary citizens can actually punish the politicians by not voting them into office again. We are going into elections, and when we go into elections, you know, health, education, they are election issues. But how do we translate that into tangible financial commitments? We need as citizens to push back and bring in government people who can care for us. The social contract between us and the politician is never there. It remains to be seen how government will handle the 100 million shillings reward scandal, given that the information which was most likely classified has now leaked to the public. Daniel Kibet, NTV.